Essula y'e11. Era kabaka Sulemaani n'ayagala abakazi bangi bannaggwanga wamu ne muwala wa Falaawo, abakazi ab'okuba Mowaabu, n'Abamoni, n'aba Edomu, n'aba Sidoni, n'Abakiiti. Ku mawanga Mukama ge yagambako abaana ba Isirayiri nti, temugendanga mu bo, so tebajjanga bo mu mmwe, kubanga tebalirema kukyusa mitima gyammwe okugoberera bakatonda baabwe. Sulemaani ne yeegatta nabo ng'abaagala. Era yalina abakazi 700 abambejja, n'abazaana 300. Bakazi be ne bakyusa omutima gwe. Kubanga olwatuuka Sulemaani ng'akaddiye, bakazi be ne bakyusa omutima gwe okugoberera bakatonda abalala. Omutima gwe ne gutatuukirira eri Mukama Katonda we nga bwe gwali omutima gwa Dawudi kitaawe. Kubanga Sulemaani n'agoberera Asutaloosi, katonda omukazi ow'Abasidoni, ne Mirukomu, omuzizo gw'Abamoni. Era Sulemaani n'akola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi, n'atagobererera ddala Mukama nga Dawudi kitaawe bwe yakola. Awo Sulemaani n'azimbira Kemosi ekifo ekigulumivu, gwe muzizo gwa Mowaabu, ku lusozi olwolekera Yerusaalemi, ne Moleki, omuzizo gw'abaana ba Amoni. Era bwe yakolera bw'atyo, bakazi be bonna bannaggwanga abaayotezanga obubaane ne bawaayo ssaddaaka eri bakatonda baabwe. Mukama n'asunguwalira Sulemaani, kubanga omutima gwe gwakyuka okuva ku Mukama Katonda wa Isirayiri eyali yaakamulabikira emirundi 2, era yamulagira olw'ekigambo ekyo aleme okugoberera bakatonda abalala, naye n'atakwata ekyo Mukama kye yalagira. Mukama kyeyava agamba Sulemaani nti, kubanga okoze kino, so tokutta endagaano yange n'amateeka gange bye nakulagira, sirirema kukuyuzaako obwakabaka ne mbuwa omuddu wo. Naye sirikola bwe ntyo mu mirembe gyo ku lwa Dawudi kitaawo, naye ndibuyuza okubuggya mu mukono gw'omwana wo. Naye siriyuzaako bwakabaka bwonna, naye ndimuwa omwana wo ekika kimu ku lwa Dawudi omuddu wange, era ku lwa Yerusaalemi kye neeroboza. Awo Mukama n'ayimusiza Sulemaani omulabe, Kadadi Omwedomu. Yali wa ku zzadde lya kabaka mu Edomu. Kubanga olwatuuka Dawudi bwe yali mu Edomu, ne Yowaabu omukulu w'eggye ng'ayambuse okuziika abafu, era ngasse buli musajja mu Edomu, kubanga Yowaabu ne Isirayiri yenna baamalayo emyezi 6 okutuusa lwe yamalawo buli musajja mu Edomu. Awo Kadadi n'adduka, ye n'aba Edomu abamu ab'oku baddu ba kitaawe wamu naye okugenda mu Misiri, Kadadi ng'akyali mwana muto. Ne bagolokoka okuva mu Midiyaani ne bajja e Palani, ne batwala wamu nabo abasajja nga babajja e Palani, ne bajja e Misiri eri Falaawo kabaka w'e Misiri. Oyo n'amuwa ennyumba, n'amulagira ebyokulya, n'amuwa ensi. Awo Kadadi n'aganja nnyo mu maaso ga Falaawo, n'okumuwa n'amuwa okuwasa muganda wa mukazi we ye, muganda wa Tapeneesi, kaddulubaale. Awo muganda wa Tapeneesi n'amuzaalira Genubasi, mutabani we Tapeneesi gwe yajjira ku mabeere mu nnyumba ya Falaawo. Genubasi n'abeera mu nnyumba ya Falaawo mu batabani ba Falaawo. Awo Kadadi bwe yawulirira mu Misiri nga Dawudi yeebakidde wamu ne bajjajjaabe, era nga Yowaabu omukulu w'eggye ng'afudde, Kadadi n'agamba Falaawo nti, kaŋŋende ntuuke mu nsi y'ewaffe. Awo Falaawo n'amugamba nti, naye kiki ekyakubula ng'oli nange n'okwagala n'oyagala, laba, okugenda mu nsi y'ewammwe? N'addamu nti, tewali kintu, naye leka mmale gagenda. Awo Katonda n'amuyimusizaako omulaba omulala, Lezoni mutabani wa Eriyadda, eyali adduse mukama we Kadadezeri kabaka w'e Zoba. N'akuŋŋaanya abantu gy'ali, n'afuuka omukulu w'ekibiina Dawudi bwe yatta ab'e Zoba. Ne bagenda e Damasiko ne babeera omwo, ne bafugira mu Damasiko. N'aba mulabe eri Isirayiri emirembe gyonna egya Sulemaani, obutassaako bubi Kadadi bwe yakola. N'akyawa Isirayiri, n'afuga obusuuli. Awo Yerobowaamu mutabani wa Nebati Omwefulayimu ow'e Zereda, omuddu wa Sulemaani, nnyina erinnya lye Zeruwa nnamwandu, era naye n'ayimusiza kabaka omukono. Era eno ye yali ensonga kyeyava ayimusiza kabaka omukono. Sulemaani yazimba Miiro n'aziba ekituli eky'omu kibuga kya Dawudi kitaawe. Era omusajja oyo Yerobowaamu yali musajja w'amaanyi omuzira.
Sulemaani n'alaba omulenzi oyo nga munyiikivu, n'amutikkira emirimu gyonna egy'ennyumba ya Yusufu. Awo olwatuuka mu biro ebyo, Yerobowaamu bwe yava mu Yerusaalemi, nnabbi Akiya Omusiiro n'amusanga mu kkubo, era Akiya yali ayambadde ekyambalo ekiggya. Abo bombi ne baba bokka ku ttale. Akiya n'akwata ku kyambalo ekiggya kye yali ayambadde n'akiyuzaamu ebitundu 12. N'agamba Yerobowaamu nti, weetwalire ebitundu 10, kubanga bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti, laba, ndiyuza mu bwakabaka ne mbuggya mu mukono gwa Sulemaani, ne nkuwa ggwe ebika 10. Naye aliba n'ekika kimu ku lw'omuddu wange Dawudi ne ku lwa Yerusaalemi, ekibuga kye neeroboza mu bika byonna ebya Isirayiri. Kubanga bandese ne basinza Asutaloosi, katonda omukazi ow'Abasidoni, ne Kemosi, katonda wa Mowaabu, ne Mirukomu, katonda w'abaana ba Amoni. So tebatambulidde mu makubo gange okukola ebiri mu maaso gange ebirungi, n'okukwata amateeka gange n'emisango gyange nga bwe yakolanga Dawudi kitaawe. Naye sirijja bwakabaka bwonna mu mukono gwe, naye ndimufuula omukulu ennaku zonna ez'obulamu bwe ku lwa Dawudi omuddu wange gwe nalonda, kubanga yakwata ebiragiro byange n'amateeka gange. Naye ndiggya obwakabaka mu mukono gwa mutabani we ne mbuwa ggwe ebika 10, ne mutabani we ndimuwa ekika kimu. Dawudi omuddu wange abeerenga n'ettabaaza ennaku zonna mu maaso gange mu Yerusaalemi, ekibuga kye neeroboza okuteeka omwo erinnya lyange. Era ndikutwala naawe olifuga nga byonna bwe biriba emmeeme eyo by'eryagala, era oliba kabaka wa Isirayiri. Awo olulituuka bw'onoowuliranga byonna bye nkulagira, n'otambuliranga mu makubo gange, n'okolanga ebyo ebiri mu maaso gange ebirungi, okukwatanga amateeka gange n'ebiragiro byange nga Dawudi omuddu wange bwe yakolanga, kale n'abeeranga wamu naawe, era ndikuzimbira ennyumba ey'enkalakkalira nga bwe nazimbira Dawudi, era ndikuwa Isirayiri. Era kyendiva mbonyaabonya ezzadde lya Dawudi, naye siribabonyaabonyeza emirembe gyonna. Sulemaani kyeyava asala amagezi okutta Yerobowaamu. Naye Yerobowaamu n'agolokoka n'addukira mu Misiri eri Sisaki kabaka w'e Misiri, n'abeera mu Misiri okutuusa Sulemaani lwe yafa. Era ebikolwa byonna ebirala ebya Sulemaani ne byonna bye yakola n'amagezi ge tebyawandiikibwa mu kitabo ky'ebikolwa bya Sulemaani? N'ebiro Sulemaani bye yafugira Isirayiri yenna mu Yerusaalemi byali emyaka 4. Awo Sulemaani ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, n'aziikibwa mu kibuga kya Dawudi kitaawe. Awo Lekobowaamu mutabani we n'afuga mu kifo kye.